tetulina medical form yonna kubanga amasomero galina okuba ne medical form y'obulwadde bw'omwana ne tumanya nti tetulina ddagala lya kumuwa naye ono tewaaliwo kiraga kyonna nti omwana alina obulwadde bwe. Buli bondaba mba nnyingiddewo wano ku Standard News fe tugasookako ngamba amawulire nangida element guy angati buli bondaba mba nkuletedde ekintu ekyenjawulo ekigenda maaso n'okubeera nti mbatuusaako ebyo byonna ebigenda maaso mu ggwanga Uganda ate saako n'ebitundu ebirala naddala amawanga gaffe amalala wano ne mu Uganda ate njagala obbategeeza tugende maaso n'osubscribinga omukutu guno gwa The Standard News fe tugasookako ngamba amawulire. Kale twebaza mwenna abagenda maaso n'okuba nti mutugobera ne mutufollowinga ne mulayikinga ate ne munyumirwa byenna bye tugenda maaso n'okubeera nti nga tubawa. Kati ku mulundi guno nzize oba oliawo n'ekyenjawulo kyenjagala obbategeeza ekifuuse ekizibu mu ggwanga Uganda ate nga kino kiri mu masomero. Ffenna ne twebuuza kiki ekiri mu masomero abaana nga basusse okubeera nti beemulugunya oba nti abaana bafa naye nga twebuuza obuzibu buva kuki bunafu bw'abazadde bunafu bw'abasomesa oba abayizi baba n'ebizibu byabwe ne bataagala bigabana n'abasomesa. Kati nno njagala mbabuulire oba njagala bategeeza nti mu wiiki eno oba wiiki ewedde yabadde egenda maaso n'okuba nti yakomekkerezebwa ate ne tugwamu ekikwe mu ggwanga Uganda. Waliwo omuyizi Major Nantumbo abadde asoma senior 2 wano ku ssomero lya Maholo ng'essomero lino lisangibwa mu bitundu eby'Ematugga liri mu Gombe Division National Municipality nga essomero lino kigambibwa mbu bakuba omuyizi ono emiggo egyamuviirako okufa. Ebintu nno njagala okutegeeza oba kiki simanyi na kumanya ekigenda mu maaso mu bitundu eby'eggwanga ebitali bimu ng'abayizi bano bagenda mu maaso n'okubeera nti oba oliawo beemulugunya naye nga tewali agenda mu maaso n'okubafaako. Omuze guno ogw'abayizi okubeera nga bafuna obuzibu mu masomero omwaka gwe twakakuba emabega 2025 amasomero agamu gakinozaako olw'abayizi okubeera nga bafuna obuzibu ku masomero gaabwe kyokka bazadde b'abaana bano ne bateekawo oba oliawo amaanyi ageesigika okulaba nga bafuna obwenkanya. Njagala okutegeeza omwaka oguwedde oba oliawo oba seeta amasomero ga seeta omwafiira abayizi nyinza okugamba nti oba geegalidde empanga mu bizibu ebyo era ndoza singa babadde bagawa award wano mu Uganda twandigambye amasomero gano ekyamazima gasaana award olw'ebyo ebizibu bye bayiseemu nga bino mulimu abaana okubeera nti babadde bafiira mu masomero gano aga seeta. Naye tetumanyi bizibu ki oba bulagajja bw'abaana oba bw'abazadde oba bw'abasomesa ekyamazima kikoowuunyisa era buli omu n'oddawo ne weebuuza kiki ekituufu ekigenda mu maaso. Amasomero gano njagala okutegeeza nti abaana abamu okusinziira oba oli oba mu kunoonyereza okwa poliisi saako n'abantu ssekinnoomu nga kw'otadde omanyi bannayuganda bano bwe baba basazeewo okunoonyereza banoonyereza baagala okumanya ebyo ebigenda mu maaso mu ggwanga ate n'okumanya ebizibu bye babeera balina oba abantu abalala bye babeera balina. Ewali ebizibu buli muntu ayogera kike, ewali essanyu buli muntu ayogera kike. Nga bw'okugamba nti ku mbaga tekubula musiiwuufu
kale n'amasomero gano agasinga obungi twagala okumanya kiki ddala ekiviirako abaana okufuna obuzibu. Sigenda balwisaayo kambatwale ku ssomero lino ery'amakolo lye nabategeezezza nga omuyizi ono Majorini Nantumbwe abadde asoma senior 2 ku ssomero lye bayita Amaholo Secondary School e Matugga Kiryagonja, nga essomero lino lya bwannannyini. Ate kye nategeddeko nti nannyini ssomero lino ayinza okuba akola mu State House. Kale nga n'olwekyo omuyizi ono agambibwa okubeera nti yafuna obuzibu ku ssomero lino. Bingi byogerebwa era bingi byogeddwa nti omwana ono ku ssomero ly'Amaholo yakubibwa kibooko. Kibooko zino okusinziira ku bazadde era n'ebyo bitwalabyeko nti abazadde oba abasomesa bwe bakuba omwana ono mbu, ffenna tuteebereza mbu, ne bamusibira mu ddoomo. Tetuyinza kumanya oba kyali kituufu oba si kituufu, naye yenna amanyi bino ye mugenzi. Oba baamukuba oba tebaamukuba tewali amanyi, naye abazadde bagamba nti omwana ono oluvannyuma lw'okumukuba baamusibira mu ddoomu, ne bagenda mu maaso n'okubeera nti basaba oba omwana ono afuna obuzibu n'alwala. Abasomesa bagenda mu maaso n'okubeera nti omwana ono, njagala okutegeeza nti bagenda mu maaso n'okubeera nti bagezaako okumujjanjaba, naye ate mbu bwe balabye ng'embeera etabuse omwana ne bamusindika ewaka. Kyokka mbu oluvannyuma lw'okubeera nti bamusaba abazadde bamutwala, omwana mbu baadde bamutuusa mu ddwaliro n'akutukira ku mulyango. Kino nno kyawaazizza nnyo abantu amatu nga beebuuza ekituufu kyekiriwa. Nga The Element Guy nagezezzaako okubeera nga nnoonyereza ebintu bino okumanya ebituufu, nabagambye nti tewali amanyi kituufu okuleka omugenzi yekka yamanye ekituufu. Okubeera nga tunoonyereza abazadde bo bagamba nti naddala maama w'omugenzi nti yagezezzaako okubeera nga asaba omwana we kumpi sabbiiti 3 nga omwana ono tebamubawa. Maama ne yeegayirira, bannange njagala mumpe omwana wange. Maama nga yagamba nti omwana simulina. Maama nga yagamba nti omwana bakyamujjanjaba, nga maama agamba naye omwana yinze mmanyi ebimuluma, mumpe omwana ono nsobole okubeera nga mujjanjaba. Nga ye maama agamba nti essomero lyagaana. Bagenza okulaba ng'omwana ono atuuse mu kaseera akazibu, ng'omwana oba oliawo ayebyeyebye, ne basobola okugamba nti kwata omwana wo. Omwana ono mukadde ako omwana ono maama amututte, embeera yayongedde okutabuka okakana, ng'omwana mbw afiiridde mu ddwaliro. Wabula nga maama agamba nti omwana ye mu kufa yagamba nti abasomesa baamukuba ate ne bamusibira mu ddoomu. Kati ffenna njagala okukutegeeza ekituufu tewali akimanyi,
nga bwe mbagambye nti ffenna tuli mu bigambo mbu baŋŋambye bantegeezezza banyinyonnyodde naye nga tekuli amanyi kituufu kiki ekyaviiriddeko omwana ono okubeera nga afa. Naye nga bigambibwa nti ye maama agera mu maaso n'okulumiriza nti omwana ono mbu ye baamukuba kibooko ezaamuviirako okufa. Kati ffenna tusigala twebuuza ekituufu kye kiriwa. Maama nga ye mu kaseera kano agamba nti poliisi terina kyemuyambye era nti baaganye n'otwala omulambo Mulago okukolako postmortem nga bagamba nti tewali kye bagenda kuzza eri omwana we. Ne twebuuza nawe twebuuzaamu nti mu mbeera eno omwana ow'omugenzi singa ddala kituufu baamukuba agenda kufuna atya obwenkanya kuba maama bagambye tewali kye bazza omwana yafudde kati ne banaamukolako postmortem kyekituufu kyekiriwa. Banne bwe bagenze ku poliisi basookedde ku poliisi y'e Matugga. Matugga eno mbu ne batuukirira Saidi oba mu ku basirikale ne bagamba nti omwana ono teyafiiridde waffe era nti omwana ono yafiiridde Nansana n'olwekyo bandibadde bamutwala Nansana ne baggulawo omusango eyo omwana ono gyagamba okubeera nti yafiiridde eyo. Bano nno abazadde b'omwana maama ye njagala kunoonya no linnya lya maama kanoonyi ndifune wano nga maama nga ye agamba nti ekyamazima tagenda kubeera nga akkiriza mwana we kumala gafa bw'atyo. Maama nga ye Ruth Nassolo yagambye nti ssente z'ekikazi oba nga ye maama yabadde afuba okulaba ng'aweerera omwana ono naye nga ekituufu ffenna tuli awo twebuuza ekituufu kyekiriwa. Kale nze ku lwange ne ndowooza nti ng'abazadde simanyi na kumanya tewali amanyi kituufu. Kati nno oluvannyuma lwa bino byonna okubeerawo nga essomero omwana ono gy'abadde asomera omanyi oba lwaki amasomero agamu nti omwana bw'afuna obuzibu ate bamwegaana byonna bizibu byakutegeera. Ng'essomero nyinza okugamba nti byonna ebadde byogerebwa ku ngeri omwana oyo gye yafuddemu essomero lyabyeganye nga bagamba nti tewali bo nga bo kye bagenda kubeera nti balaba oba ng'essomero okubeera nti bamanya ekyo kyennyini ekyasse omwana tebakimanyi wabula balina kulindirira postmortem report eya poliisi gyekola nti okumanya omwana yafudde kino, omwana yalwadde kino, omwana yabadde kino. Kale n'olwekyo nga tuyinza okulowooza nti omwana ono kyonna ekituufu teri akimanyi. Essomero bagambye nti omwana abadde mwana mulungi, tebalina kakwate konna kayinza kubeera nti omwana ono ekyamazima
tewali musomesa ya mukubye kubanga essomero mbu balina kamera. Kale n'olw'ensonga eyo tewali bonga bo kye bayinza kukola okulaba nti omwana ono akomawo, kuba ekituufu yafudde era basaasidde abazadde, wabula nga okugamba nti omwana bamukuba kifu kwefufululu. Bano batendeza nti omwana ono abadde mwana mulungi, mwana abadde wa mpisa. Kale nga n'olw'ensonga eyo tebalaba lwaki bamala gakuba omwana atalina musango. Byonna ebibaddewo ku ssomero lino nyinza okugamba nti oba njogere ntya, kitalo kyamazima, kitalo nalabye akawala nga kalungi, naye nga Mukama Katonda ye bw'atyo bwe yasazeewo nti olifiira mu siniya 2. Kale ekyamazima njagala otegeeza abantu ow'eggwanga nti okufa kyo kya tteeka, ffenna tugenda kufa, naye omuntu afudde atya? Kati ekituufu ku byogerebwa nti omwana oyo yakubibwa kyokka essomero ne babyegaana. Maama n'agamba nti abadde asaba essomero omwana, essomero ne limulemera. Ffenna tewali amanyi kituufu, wabula ekituufu nabagambye omugenzi yakimanyi, ffe tetulina buyinza kukimanya. Ate ne Mukama Katonda nanze okuba tabimanyi. Ndio okuba tabimanyi. Naye nga ffenna twebuuza, ddala omuyizi atuuka atya ofuna obuzibu nga abasomesa tebamanyi? Namwe mbadde mbiraba, tusanze abaana bangi owulira nti ate omwana yeetugidde ku ssomero, omwana yeetugidde mu dormitory, ate omwana agudde mu kidiba ky'essomero, ate omwana bamukuba ekibooko naafa, ate omwana abadde kino. Kale njagala okugamba nti ffenna tekuli amanyi kituufu, wabula omugenzi ye yekka yayinza okuba nga amanyi ekituufu ekyo ekyaviiriddeko omwana ono okufa. Ffenna twebuuza ddala ekituufu kyekiriwa. Bwe nzijukira abaana abazze bafa oba mu masomero ag'enjawulo biwuniikiriza. Wano e Kawempe essomero baali bayita batya, omwana wuuyo agenda n'afa mu dormitory ng'essomero ne ligaana okuwa abazadde ebituufu. Mu masomero ga Seeta omwana yafa, mbwe abazadde ne bamererwa okufuna ekituufu. Waliwo n'essomero erya Wamubende naye omwana yafa mu dormitory, abazadde ne balemererwa okufuna ekituufu. Kale ffenna twebuuza ku bino oba ku zino ensonga ekituufu kyekiriwa. Nze nabagambye ngenda kubeera nga mbibawa wano ku The Standard News. Ffe tugasookako amaki
ngamba amawulire gaffe. Kale nno n'olw'ensonga eyo njagala okukutegeeza nti abantu bangi ebweyawo bagamba nti tebafunye bwenkanya eri abaana baabwe abazze bafiira mu masomero. Oluusi abazadde ne bakiteeka ku masomero nti amasomero gakola kyamaanyi okubuzaabuza obujulizi. Oluusi ne bagamba nti abaana bakuba bannaabwe abasomesa tebatafaayo. Oluusi ne bagamba nti abaana baba n'ebizibu byabwe abasomesa tebafaako. Oluusi ne bagamba nti abasomesa bakwana abaana ne batyo okugamba abazadde ekiviirako naddala abaana ab'obuwala okwetuusaako obuzibu. Kati byonna bubigattagatta tomanyi kituufu kyekiriwa. Wano nno The Standard News ebyo bye tugenda mu maaso n'okubeera nti tugoberera. Tugoberera era ne tubibawa okulaba nga buli muntu afuna amawulire amanyuvu ku bweyekola oba ku buli nsonda y'eggwanga. Ekirala bwe mbagamba nti essomero lino ery'amaholo ligezaako okubeera nga oba oliawo nabo bagenda maaso n'okwedifendinga oba okweyogerako. Twasobodde okubeera nga tutuukirira abamu ku basomesa. Abasomesa bano ye Kaweesa Mantini. Ono nno yamyuka akulira essomero ly'amaholo secondary school ngamba wa Matugga Kiryagonja mu division ey'Eggombe Nansana municipality. Ng'ono yabisambaze n'agamba bano abantu batuwayiriza amazima era kale oba mwena bagenze simanyi kituufu oba ani abuzaabuzaani. Abazadde boogera kirala, abasomesa boogera kirala. Bo abasomesa bagamba nti omwana ono yalwala ng'omuntu wa bulijjo, ne basalawo okubeera nti omwana ono bamutwala mu ddwaliro naye balabe ng'embeera eyo oba embeera esajjuse kuyita abazadde. Ate abazadde kyebagamba nti omwana waabwe wiikisi 3 nga yeegayira bannaye mumpe omwana, naye ng'omwana mpaawo oba nga basomesa mpaawo kye bamuddamu. Bwe balabye ng'omwana atuuse mu mbeera eyeetaaga eddwaliro eddene kwe kumusindikayo. Kyokka nga bagamba nti essomero lino abasomesa bawa abaana bano bamanyi okubawa result oba obulamu bw'abaana baabwe. Tugeze nti omwana mulwadde ne baleeta ebbaluwa y'omusawo ku ssomero, ne baleeta buli kimu ku ssomero nti ekiraga nti omwana omulwadde, omwana ono n'asobola okubeera ng'akwatibwa ng'omuntu omulala. Naye kino bo abasomero bagamba nti tekyabaddewo era tekyaliwo. Omwana baamuleeta nga bo bagamba nti tekyaliwo era nga bagamba nti ng'abaana abalala ti omwana ono kyandibanga ekyamazima nti ayinza okuba yali mulwadde wasomesa bo nga abazadde ne batabuulira bulwadde buluma mwana. Kati nabo balowoozeza nti obulwadde buno buli mayina ng'omwana balina sooka mumutwalako mu ddwaliro lyabwe n'olaba bamusindike kuba tebaalekawo document yonna eraga nti omwana talina ebimuluma. Kino kikiwa kiffe ekyokuyiga oba abazadde tubatwala tubagaa nti omwana nga alina ekizibu oba g'osirika nakyo. Nabagamba ekituufu tewali akikola ki, tewali akimanyi. Wabula kangende maaso n'okubeera nti mbawa
ebigambo by'omusomesa ono byayogedde byonna kambawo interview ye yonna kiki ekyali awo ekyabadde awo ekyaliwo biki ebyo kitegenda kambawo omusomesa wuuno gwe bayita Kaweeza naye abeeko n'engeri musomesa wamma nnyonnyola abantu bano era nkanjira nnywamu ku lwendo lw'amazzi wano ng'omusomesa ono Kaweesa abannyonnyola ye ate n'akomawo era ngendedde ddala musomesa kabannyonnyole ate tuyisisinkane omulundi omulala. Amanya gange nze Kaweesa Martin omumyuka w'omukulu w'essomero Mahoro Secondary School. Bazadde baffe tutwala omukisa guno okunyola wamu nammwe olw'omwana waffe Nantumbwe Majoline abadde asoma ekibiina kya senior 2 eyafudde. Omwana oyo amawulire agataliiko nfuufu nga 14 ogwokusatu gaalaga nti omwana yakubwa era kyekyamuviirako okufa ate n'amudizibwa awaka nga kikeerezi. Naye ekyamazima kiri nti essomero lyaffe wano abaana libajjanjabako bw'aba alwadde ate oluvannyuma ne bakubira omuzadde ne bamusindikako awaka. Naye nga si kituufu nti waliwo omusomesa yenna eyakuba omwana. Kyo si kituufu bannaye twatwala omukisa guno okubannyonnyola ekyo. Ate n'okulongoosaamu twagala essomero lyaffe lino terikkiriza mu kibooko era tebakuba. Nze nkulira ebya discipline era tulina ne punishment book era omwana oyo tewali kiraga kyonna nti waliwo omusomesa yamukuba kibooko. N'olw'ensonga eyo bannaye twagala okutwala omukisa guno okutunyola wamu nammwe abazadde olw'omwana waffe oyo. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Naye ebyalabikidde mu mawulire ffe tetuli part of it nti omwana oyo ddala ddala teyakubwa twamuzaayo awaka. Naye ebyembi bannange Mukama ye bw'ati bwe yageze. N'abazadde baffe mwenna abali eyo tunyola wamu nammwe. Naye abaana bonna bali seefu wano, tewali mutawaana gwonna gwonna era basoma bulungi. Naye bangi ababadde wano bwe balwala enkola yaffe tusooka mujjanjabako. Essomero lirina kiriniki oluvannyuma tuuka tumuzza awaka. Yeyo position yaffe ng'essomero. Abatuwuliza bannaffe, abawuliriza ba Bukedde, abawuliriza bonna bazadde baffe, ekikulu kituufu kiri nti tulina disciplinary book in charge of discipline, deputy in charge of discipline. Tulina punishment book. Naye omwana ono abadde mulungi tazzangana ku musango wano. Tetulina rekodi yonna ya musango bwe twali tumukwatiddemu era twandibadde engeri ki lwaki bamubonereza. Ate kati ennaku zino tukozesa positive discipline tekyakuba baana miggo. N'olw'ensonga eyo bannange ebyalabikidde mu mawulire si bituufu, tewali yamukubye. Naye omwana yalwala ng'abalala ne balwala. Naye oluvannyuma ne tumujjanjabako kubanga si buli kiseera nti olina okuzzaayo omwana buli lwalwadde. Naffe tuli bazadde bannaye, bazadde bannaye tusooka kumujjanjabako. Oluvannyuma bwe kigaana ne tukubira essimu bakadde be nate ne tumuzza awaka. Kye twakola ku luno era bannange tunyolwa nnyo okulaba nti Majoline yatuvuddeko. Naffe ng'essomero tunyoleddwa nnyo. Naye ebyalabikidde mu mawulire bannange si bituufu. Eky'omuzadde okugaa nti omwana yajja mulwadde wano tetulina medical form yonna kubanga amasomero galina okuba ne medical form y'obulwadde bw'omwana ne tumanya nti tetulina ddagala lya kumuwa. Naye ono tewaliwo kiraga kyonna nti omwana alina obulwadde bwe. N'olw'ensonga eyo bannaye ffe twamujjanjaba nga abaana balabe tubajjanjaba ne tumuwaayo ku first aid ne tumuwa obujjanjabi ng'obulala bwe busookerwako. Bwe twalaba tebisobose kwe kumuzza awaka. Ekituufu kiri nti bannange maama bw'omugamba nti omwana wiiki 3 yalwala si kituufu. Omwana ono yalwala ku Mande, musawo n'atubuulira ng'alina flu ne tumuwaawo ku ddagala. Naye bwe kyatuuka ku Lwokusatu ne tukubira maama
bamunone era ne bajja olwokuna ne mwana naddayo kyekyo tulina bannaye ng'essomero naye ebiri ebya wiikisi esatu si bituufu mpozi era bazadde bannange ffe ng'essomero tulina kamera wano zijjudde buli wamu era singa omwana yakubibwa footage yandibadde ekiraga bulungi ate tulina ne student leadership okulaba tulina peer group students nga ne student judge buli kiseera beetala ne bambuulya nze nga owa discipline ncontrolling discipline wano bisaawa 4 24/7 omwana oyo ddala mu mazima teyakubibwa era bwali bulwadde bannaye ekitalo